tugende kozi munywanyiwo Ani Shamim Malende si munywanyiwo mmanyi bumanya tugende wa Shamim Malende kigenda mu maaso Shamim Malende kwawo otunulira ebintu bino byazze mawulire teri yali mubuuzizza Shamim Malende yeeretedde ensonga ze eza bbaawe era n'agamba ali mu buwambi naye ekisinga okumuluma mu byonna munywanyi we gwe yatulanjulira ate yamuwamba awambye emmotoka ye awambye social media ze kuga buli kimu akiwambye era akolagana naye mwe bobota abakolagana n'omusajja wa Shamim Malende akolagana naye mu bukyamu Shamim Malende okufaananako n'abakazi abalala abenzi yafuna omusajja omulala kati omukazi bwe lwafuna omusajja omulala atabuka kyo kimu ekyokubiri Shamim Malende tebabadde bafumbo nono gaanyi embaga wagirabako beewoowa well now nze okusinziira ku nze manyi nti ekimu kati ku bisumbuwa ba Shamim Malende abo politics nti bali mu byabufuzi omusajja afiiringa ngaago bata they are not compatible kiringa okukwata akasaanikira ka bbulu they are not ng'epeni ate ogenda ogiga boti ng'ate wandiika bbulu ate nga akasaanika kuliko ka lwedi n'omusajja ono abaddewo ebyo temubyogeranga tuyogeranga bintu bya kidongo ebyo ate ku level gy'oliko ndala ebyo ebintu by'obufumbo tebiriimu ebyo obufumbo butambula ku principles ekyokubiri olina okutegeera nti essaawa eno wano we tuli akaseera tuli mu kaseera kazibu ebyobufuzi byebimu ku bitabudde ono ali mu kunoonya kalulu anoonya birala ayagala biri ayagala bino ayagala bino abakazi nga bw'obamanyi abakazi si bamativu ng'abantu era nze bwe nali jawala owasa nanoonya omukazi gwe nali nsobola nalina bangi nnyo be nali ndaba naye nanoonya nze gwe nali nkola ki nsobola ajja mu birooto byange nga nange nja mu bibye okyegedde ffe tulina challenge nti obufumbo bulina principles zaabwo ng'obufumbo bulina principles kwe butambulira oba oyagala oba toyagala oba oli mwavu oba oli mugabe kyobola nti osanga obufumbo bw'abantu abatalina nnyo ssente nga we buli n'osanga obwabalala nga balina ssente nnyingi nga buvuddewo because obufumbo tebutambulira ku nsimbi tebutambulira ku ki bulina principles zaki zaabwo omukazi omulimu gwe mu bufumbo kubeera submissive kukakkana wansi wa muki wa musajja era mu busiraamu ndowooza bagamba ejja nayo omukyala eriwa wansi wa bigere wa mwami ebyo byonna bikatiza submissiveness okukkiriza omusajja then okwagala n'obuvunaanyizibwa bya muki bya musajja okwagala n'obugumiikiriza era omukazi tabeera mu laavu omukazi akkiriza laavu omukazi tabeera mu laavu era omukazi tagamba nga nti nkwagala n'okkiriza kano kegabadde akaseera akatuufu kyalimu otwanjulira ensonga ezo buli muntu abalanga bw'aba ayagadde ekibalo kino kikwata oba nekigaana kati kino kyabadde kitya kifu kifu kitya kati nkugamba nti Shamim Malende olw'okuba nti yagwa Shamim Malende yayagala omusajja so nga omusajja yandibadde ayagala Shamim Malende ontegedde Shamim Malende Katonda n'amuyamba n'amusukkulumyamu ku musajja n'amufunira essente kuba kati yabadde afuna anaana aga buli mwezi kitegeeza decision nnyingi ezibadde zikolebwa Shamim Malende ng'omwami taziriimu yona abadde akola mulimu ki anti kyekyo kubugiriza mukyala
kitegeezo lya amaanyi gabaddewo ganjawulo mu. Kakati ebyo byonna kakati principles z'obufumbo kyeki kyegane sinzi nawasa omukazi gwe nali nkola ki nsobola n'obeera mu mativu nakyo nti omukazi wange ne bwe muwa omutwalo gwange aguwulira nti ngumuwadde kuba mu mativu kubanga musobola ontegedde musobola nti muwe emitwalo gyange egi n'awulira nti muwadde ssente ze ontegedde ne zimusanyusa kati challenge gye tulina kati ennaku zino abavubuka bali aga naaga omuvubuka mwavu ayagala musajja ayagala mukazi ate alina ssente obwo tebuba bufumbo muba just muli mu kintu kyammwe bwebityo tebitegereka obufumbo omukazi Eva abeera wansi wa musajja ekyo kyekikola obufumbo ate si kyobaffe bufirika ekyo bwe kirina okuba ekyo bwe kimala okutereera bulungi nnyo ne kibeera nga kiwangiddwa ne muli omuyingira systems eddala yanobye teyanobye yasazeewo n'agenda ewakiso kati Wakiso eri muki yamanyi gye mu Kampala siwe kiri ekawemba abadde mu Kampala naye babadde bapangisa yakwata ebintu byonna n'abisitula n'abitwala mu nnyumba ewakiso n'agamba mukazi musajja gwe twete omusajja yamulekedde ekiyumba kiri awo kyangaala nate ali Wakiso ate naba Kampala gy'ayagala kakati eyo yonna confusion kubanga abakazi abasinga buli omukazi batandika okwetegerera aba amaze oggwa ati abakazi Katonda yabatonda nga abagezi gaabwe gabeera completed by a man era omukazi yenna ali successful alina okuba n'omusajja kati ani atulimba ku babiri bano shemu yajja n'ayogera teweetaaga akulimba n'atunnyonnyola kyolina okutegeera nti Shamim Malenda alimbira ddala emirundi nga 15 bye tuliko bino alimba yafuna omusajja omupya ate ng'olwedde yali yafuna dda akasajja kanakalala kakati alina okusooka okweyawula ku musajja ono omuki era ajja bbanjulira omusajja gwe kiri ne ŋambaga ajja alimba okyali mukola ali mu kulimba naye gemu wano ndaba yakoze abantu basikaga akaseera anti era gye yakoze jjukira buli muntu ngugambye abala naye tekitegeeza nti byobaze biba bituufu osobola okubala ng'olowooza nti kijja kukuleetera emirembe ate kikuleetera mirerembe okitegedde gwe tolaba ku bakazi anoba ew'omusajja gwalowooza nti ali mwavu n'agenda ate n'agwa mu muyaayu ogubadde gwewole mu motoka n'agamba Mukama Katonda omusajja yali avuga booda naye yali ategeera yali andeetera ewaakiri emitwalo 10 naye n'alyoka agwa ku bbulooka w'emmotoka ng'emmotoka zikyusa nga ngoye naye nga ate ali bubi okitegedde n'ennyumba babagoba naye nga yalina omusajja we wa booda ng'asobola okuleeta ensawo y'amanda n'agiteekawo n'akola kino n'akola kiri omusajja ono agamba mukazi gwe obadde ng'ofuluma ku saa 9 n'ogenda ebyo byonna nkugambe Shamimu yafuna omusajja naye nga talina bwakitandika jjukira honorable kati nga talina bwakitandika kati ng'anoonya reason omanye omukazi nga yeekyanze maama omukazi nga yeekyanze kitwala omusajja ategeera ennyo omukazi nga yeekyanze bw'ati nkugambye waliwo era kati kino era omusajja namulabe ng'ayogera ngamba why don't you shut up yali talina kwogera ayogera ki bulumi take your time leka Shamim Malenda agende mu buli koona ayogere byonna byayogera akuname Shamim Malenda ali mu kunama akuname nga bw'ayagala empya omulamba kati kikyolaga abantu bannakampala boofuga nti muve mu bufumbo bwe muti because ekitandikirwako mu bukulembeze kyekyo nina famire kati eruwa balina omwana lwaki gwekimanyi nti omukazi asobola okwetega akanankani n'abeera nga tajja kuzaalira gwe n'obeeraawo n'oli emirondi n'oli emmwanyi n'obulalyako mululuuza naye nga tewali kiddako otegedde
ebyo byonna byali calculated. Musajja n'agamba Shemu nkwata mpola nina ebyama bingi bye ngenda okujjayo. Anti wuliriza ebyo ebyama bibangawo ontegedde ebyama byo bikola ki era si bikulu naye nkugambye eno kapo teyaliiyo teyaliiyo kubanga yali etunuulidde yalina ebitege bingi. Jjukira kapo yaabwe yava mu kukolaganira mu Nuupu. Teyali scientific. Ono yali futu soja. Ono futu soja kati ate laba ono boxer futu soja biki ochegeera. Alina kajimu ke mwatu ayingira. Kati politics wa wano gwe kimanyi nti nno omuntu abantu bangi awo ku Nuupu awo abali mu sex scandals. No Shamim Malende waliwo abaali bamwagala awo ku Nuupu. Era omusajja yabyogedde. Baali bamwagala kati ate ono omuvubuka olwokuba yalina amaaso n'amutwala. Yali wa bujimu. Wa bujimu. Obunyama yabusitula dda. Ate nga amanyi n'okkuba ebifaananyi. Nga ne social media handles zitegeera buki? Bulungi. Kitegeeza laavu yaabwe teyali nakyo. Yava mu bintu ebyo nti tubaira nnyo ffenna. Omanyi waliwo laavu ezo ezijja bwe zityo. Otegedde? Gw'okimanyi nti olwaleero for example noba ng'osula mu nnyumba ya mukyala kati nga omu kwabo nga gy'obeera bwe weetalaba oyingira mu kisenge budde eno bw'ogenda eno budde eno ekiva mu lumu oyinza omwekoonako n'ogamba bulijjo bw'otyo sayansi awo n'atandika okujja kati olwokuba laavu ebeera ebintu ebisinga kubanga nedda abantu baafunanga gw'okimanyi nti laavu yedda baakufuniranga omusajja ne bagamba nti oyo wuuyo gundi wuuyo laavu mubirabira eri kati bwe Shamim Malende ye problem gye yafuna. Ono yali futu soja ng'akuba ebifaananyi. Akuba obufaananyi obunyuma n'akamuweereza ku WhatsApp ondabye. Bannaye kano kabadde nice. Social media Kabaka. Nkateekeyo social media Kabaka n'ateekayo n'akola ki. Kati laavu yajjira mu ebyo. Kati Shamim Malende yakakizuula nti ono si ye musajja gwe nali nina okuba naye. Nze ndi MP mulamba. Ate ono mukubi wa bifaananyi. Jjukira eri mu Parliament gye batuula. Gw'omanyi omukazi wa Parliament muzibu nnyo. Ye kiri mu Parliament. Bali abeeweweeta n'ebisambi. Tolabanga omukazi eyaweweeta omusajja bw'ati. Bali mu Parliament kiri bwe kiti. Kimuweweeta kiri kiti. Kiri abantu bangi bakyankalanye nga batuuse mu Parliament awo. Because Parliament jjukira okola n'abantu ab'enjawulo. Abali ku status yo. N'abakusingako kati gwe obwongo bwo bubeera eyo. Kati ate n'ojja n'osamba maama Nakyejwe asaba sabbuuni. Buli ssaawa mugenda mu woteeri gye muli ekyemisana gye mukola ki? Ono bw'akubira omugamba tuli mu meeting, tuli mu kakiiko, tuli mu meeting, tuli mu kakiiko, tuli mu meeting, tuli mu kakiiko. Ewaka ne bw'otuwa ku mwenda. Parliament yo tebateesezaayo. Bateesezaayo naye kati nkugambye impunity eri wano. Buli lw'osanga abantu 10 nagambye abantu 8 ku abo bagwagwa. Kuba nalabako ngaawe mubaka yakaayana n'agamba kondomu mutuwa ntono. Abantu abeewa ne kondom kunte muli kondom. Ziba zaaki ozaba zamba za mikono. Mu Parliament tuba tubasindika kutubanja kondom. Anti jjukira kati jjukira Parliament tosobola kuyingirayo ne bwoba weekyanga tosobola kwekyanga n'oyingira gundi Parliament. Mu mukazi wange aludde okuddeyo kaka. Tosobola. Kondomu Parliament. Zaaki. Ate ninda kizimbe ekipya kugenda kubako ne massage pala. Ekizimbe ekipya kuliko ne massage pala. Kino ekipya ne jimu ne gundi ne sauna kwe batuuse okubanjiza kondomu. Bagateekamu n'ebyana ebiwala ebinyarwanda nga biveeyo ne babijja babireeta. Bebikola ku massage. Omwezi bwe guggwako nga bakyusa nga bakomplaininga wali wa mama Anita Amongo. Batuleetere ku bawala bapya. Bano batutamye.
nga basi eyiwa okuva e Rwanda tulinaawo bulijjo omanyi nti tulinawo wemanjukira nga waliwo abakaanira kondomu okuba nga ntono. Yes, kondomu ntono lwakifuna kondomu entono waliwo n'abaali bakyusa mu bagala lwa Friday mbugundi zino tebazeesiga bulungi lifeguard neweebuuza twaba tumatuma ki anti ebyo bibayambako okuteesa aveeri nga amaze yenna okusavuwalinga n'agaba oluguudo lwewaffe balukole kusaidiyo kuba weebuuze paliamenti eyo babaka n'ababaka be basingamu kondomu zino baani abazikozesa anti mubaka ne mubaka munne kitegeeza no fuutu soja tolinaawo fuutu soja oli fuutu bigere gwe guma sigale waka ofumbe ekirungi kye balina mwana abo bakitadde anti ekimuluma fuutu soja ono agamba Shamimu gikoma wotereza erinnya lyange waŋŋambye nakubba naye n'ebintu by'oŋŋamba nakubba ennyumba yino wagireka nkalu emmotoka z'ogamba naziwamba tewali linnya lyatereeza fuutu soja ayagala atereeza erinnya lye ate fuutu soja oba n'erinnya omusajja abadde akoze ono so wali mu kusoma bwalooya wani namunagaani yo fuutu soja ebyo bigambo bya bisiraani tobyesituumanga kati waliwo n'abakazi abagamba nze single mother zenye omwana muwala muto n'agamba nze single mother oba single mother kikitegeeza pride side chic mzeera nze ndi pride side chic ebyo byonna bya kidongo tebiriiyo bigambo bya kisiraani gwomanyi okubeera single mother single mother bawo yafa n'akulekera abaana Sebunya talinaawo tabanga nawo kye baakola Basebunya bakyamuka bukyamusi ne bafuna bakyamuka nga baloga nti twali ffenna akuba obufaananyi biki ne bakyamuka ne beerya tugenze mu ttuwa eyo empewo nyingi byebino gundi Hassan Nsubuga be yatugamba nti gundi bwe yagenda nga waliwo abakulu be yamenyaawo nti gundi yasulanga ne gundi nasulanga ne gundi nasulanga ne gundi bwe twagendanga mu ttuwa nga gundi asula ne gundi asula ne gundi asula ne gundi anti tono yagambye abakulu ku kitebe awo mulimu abakwatamu anti nkugamba newe neebuuliza omusajja ono alina kizibu ani oyo Sebunya omukazi n'afuluma ku saa 9 n'omugoberera n'ayingira mu woteeri n'akomawo ewaka n'osirika n'omugoberera ogusooka ogwokubiri ogwokusatu ku saa 9 obaako kizibu anti nkugamba abasajja abamu tebali serious okitegedde towasa mukazi kubanga waali wasa omukazi gwosobola okugamba nti tofuluma olaga wa bw'ogamba nti ffe n'abakazi tubambaza engoye kyusa olugoye totumanyiira jamu kasasiro yambala engoye endala bwe baba tewali lugoye togenda because abakazi balinga baana bato tulina bakwata n'amaanyi omukazi bamukudyako ne bamukutwalako ng'olaba bwoti kubanga wawasa gw'otasobola ne bw'owasa gw'osobola omugamba ti gwekimanyi nti omukazi basobola mukwana n'atategeera nti bamukwana n'atuuka ku levo nga ate awulira aliggirute alina oli okumugjamu ababodooza batwala batya abakazi b'abantu kijja nekimuvuga nekimutwala ekawempe nekimuzza nekimugamba mama naaka ate ofaayo ontekedde ojasasula enkya nedda ayinza omugamba mbadde ensira za 15 kyo kati zibali z'abaana ki bawange tiyandegedde sente tyo ti ate ofaayo ojja kumpa enkya n'agenda ng'amutenda ekisa bannange oyo omuvukazi ajja okunvuganga bannange okimanyi antutte ekawempe naninda nanziza tangyeko yadde ebibiri yangambe ngenda musasula enkya ekivaamu agenda bwabimukolera emirundi egi abamumanja emitwalo 6 bwamumanja emitwalo 6 talina bwagikunnyonnyola omanye ekivaawo agenda amugamba nezi sente zezikusonyiwa mama gundi naawe nga mumpagidde kati luba olu
lumu n'amubulya sad story nga sawa ziri ezo ez'ekiro n'amubudaabuda n'amugaa nti gwe tomanyi ogenda omaliza nga firimu ewedde omukazi akoze obwenzi naye nga tabukoze kubanga nti abadde abwagala naye gwe ekisajja kye tolina magezi omukazi alinnya atya booda nze omukazi oyo abeera n'owa booda amuvuga ati yayanguye ebintu nze toba na simu yawa booda mbono yanvuga nedde boss boda eri ku stage yekutwala gyosanga gyoba olinya toli booda ekuvuga nti ono yanvuga atya mwesiga omwesiga ku ki atuusa ebintu mu budde baasi kakati gwawo bikulemye biba bikulemye awo oba ogenda ekitegeeza agenda kukwata essimu akube omugambe kiki agambe ki ono kamada owa booda mbugwa ogusale ogambe aninze anti yeyo point nti olina owasa omukazi gwosobola mu nsi abasajja balina abakazi bebasobola ne bebatasobola tulina okukkiriza olina okukikkiriza nti kakati fuutu soja tasobola MP twewanise nnyo okukwewanika fuutu soja tasobola MP kitegeeza MP abaakuwaako buwi kyaba balemuzaala akuwaako buwi toli buwe toli kulavu bano bagwaŋŋanako mu kiseera kyekimu balina ebizibu bye bimu bonna bali mu struggle ono ng'akozesa ono okukuba ebifaananyi ono ng'afunye omukazi omulungi status Benz kubanga yalina status waggulumuuko lawyer already ono yegomba okuba lawyer kati nga bikwatagana MP lawyer fuutu soja kati wa bifaananyi tebikwatagana awo tewaba mulimu MP lawyer fuutu soja nkuba bifaananyi situla bunyama tebikola tuteeka ku minzaani abakazi evo era omukazi bw'olaba agenda akusinga ssente tandika okunoonya plan B watali ekyo kuba omukazi bw'afuna ssente omusajja oba olina okwekaabira bakazi batono nnyo abafuna ssente n'asigala ng'akyali muntu batono nnyo batono nnyo ate n'abo abamu basiiga busiizi kifaananyi n'agamba ono bba wange bannange temumugambako naye nga bw'ayagala ozannya omuzannyo gwaguzannya ebyaddala kati essente gwe kyoba omanya ssente z'omukazi ziba zize ate ssente ezo ziba za famire omusajja abadde nga agula ebintu nga biteeka manya ga mukazi ani ng'abadde agula fuutu soja yatugambye abadde nga agula ebintu nga bigenda manya ga mukazi anti nkugambye ebyo nabe n'abadde abalabala bazibazi ye abadde akola wa ssente zibadde zijja zitya fuutu soja zabadde agulamu ebintu ebyo abadde agula mukwano nga bw'onoogamba nti munnange si kaaki kambeeko embeera gye nteekawo ontegedde omukazi millionaire because by being an MP you become a millionaire by all means because every month you get a million or 2 or 3 or 5 or 10 kitegeeza you're a millionaire ono abadde akola mulimu ky'okuleeta miliyoni eziwera 10 omwezi abadde asoma bwa lawyer so kati alimba ebyo byonna ali mu kwekwasa yaddira emipiira yaddira emipiira gya fitizi n'ayagala agiwagike ku magulu 10 ebegenda gwa kimu tetambula teva na mu kifo era ate yavuddewo yadde akaana akalema naye akaseera yabaze kabi akapande yasomye maggi kumbe kasoma magye woba ngambu yabadde abala kabambi anti wuliriza abantu baffe wano basesa ebyo bibaamu bambi kati ye yabadde amanyi nti wajja kubaayo bambi kagenda kujja ate kaleese John jjukira kati waliwo n'omulala apika abanoonya kaadi
bapika bagamba ekyo kibeewo yakyereetedde anti nkugambye omuntu buli muntu abala okeera ku makya munene n'obala ekino nekigaana ekyo yabaza ekifu naye nakali akasajja katto kaganda kange kasajja katto kave mukweweebuula kanonye mukazi mulala gwe kanaasobola olina ofuna omukazi gw'osobola tofuna mukazi lwamababbanyi na lugezigezi na kwerowoozaako ng'ategeera ennyo funa omukazi gw'osobola gwonoga omukazi gw'otasobola kugamba nti nno madamu tova wano oyo si wuwo otegedde okuba n'omukazi gw'ogamba nti mami obadde ogambye nti ki sawa mmekazi mujja bingiti efe yenyiza ayingire obuliri nga yenyizizza nange omutwaleko kyakola mu buliri twebake tulinde buke otegedde naye kasisobeera n'omukazi nga agenda kukuma emmotoka agikubemu ekisuubira omwenda ogw'ekiro olyoka omubuuze wange oli kiki ate bye byolagawa timama tulina meeting z'omwenda anti guba guyiise anti ekyo meeting n'okumuwenda zibeerayo naye oyo taba mukazi we kitegeeza nti gwe bwabanga mukazi abeera za mwenda kitegeeza ate gwe olina kuba naye 11 ez'okumakya otegedde omukazi eva alina kuba wansi wa musajja eva era be bakazi abanyumiddwa obulamu buli omukazi lw'obeera mu maka nga gwe top naawe wennyini omukazi tonyumirwa otegedde because kati onoddukira waani otegeera omukazi eva yalina okubeera wansi ate si mu bubi kubanga omukazi by natural nankani abeera wakusirisaawo ontegedde kati anaagenda okusirisa nga ate gwokaabya okyala kyenazaako okugamba kakati ye firimu abantu baffe babeere bulungi tubaagaliza ekiseera ekirungi tubasaba mwagalane ennyo ekiseera kitugendamu ekyakalulu kino mwekuume ebitakola sensi tobyeyingizaamu akalulu ko omanyi okalina era akalulu obeera naaka so gwe beera n'akalulu ko noonyereza otegere ani gweyagala okukawa kamuwe ontegedde omulimu gwe si gwa kuuma ontegedde mwami Peterson yabagambye omulimu gwamme si gwakola ki kakuuma polisi yekuuma akalulu petulonde ogwamwe gwakulonda mulonde bulungi ate okulonda tekutegeeza kwa pulezidenti yekka kulotegeeza ne chairman ow'oku kyalo mulonde abantu abategeera temulonda abantu lwa vaibu mbutukyanyusa nnyo biki mulonde abantu nga balina ensa ontegedde bulungi nnyo mujje muyingire ebibiina byaffe mujje mu CMP Common Man's Party anti olw'okuba nti enteekateeka bweti bweri omanyi bw'ogenda e Roma okola abalomani kye bakola gwe tewabadde gundi lwaki tewayambadde shoti zo zoyambalira eno kyenkugamba kubanga eri ki birala kifo kitukuvu kakati olw'okuba nti enteekateeka mu Uganda eriwo nze si gye njagala kati olinga alaga bwekuba ekanzu tuzambala era zikkirizibwa naye woba okkirira wali ku kaaba naye toyambala kanzu kitegeeza newe naalibadde n'ekkanzu yange ya bukadde 8 sikkirira wali nti kati essaawa eno nze kyenjagala njagala bibiina bino kuvaawo sibyagalawo njawo nteekateeka ndala nnyo n'abalonda bakendeere si buli idiot gyalonda oba yeesimbawo nolwa bodaboda agala bwa president abalimi b'eggulu bagala bwa president so bintu byafa kyenkugamba nti olw'okuba nti politics owaffe bwati bwafaanana tusaba tukozese omukisa guno tulonde abakulembeze abaki osanga bwe banaakyusa ate ebiriwo kati ontegedde kakati mweyagale
tusinkana omulundi omulala mashallah ne bagende wa muganda wange Omar ku TS Media. TS Media embozi zonna zino zibaayo ate musubscribing musharinge olw'amawulire gonna agesigika mu nkola efaanana bw'eti atuba ebintu byonna agenda mu bivulu agenda wa tebatumanyiira anyiiga waliwo gwe bagaana okunyiiga buli muntu alina eddembe okunyiiga. Tusinkana omulundi omulala mubeere bulungi mweraba.